AMAWULIRE ku 96.3 BTFM gakusomerwa Tomu Mulondo gakutuzibwako DFCU Bank. Mu mawulire ag'ensi ya leero poliisi etegeeza nti abasirikale baayo abataano ababbidde mu nnyanja Nabalala olunaku lwajjo babadde bannyonnyola omulambo ogumu ku egyo egy'abantu ababbira mu kabenje k'eryato akagwa ku nnyanja Nabalala ku lunaku olw'okusatu. Abasirikale bano poliisi egamba nti bali mu mbeera nnungi oluvannyuma lw'okutaasibwa. Bano baadde bagezaako okutambuza omulambo gwe basobodde okunnyulula wabula eryato lyabwe nayo ne lifuna obuzibu era ejjengo ne libabbika mu mazzi. Wabula ng'amyuka ayogerera poliisi mu Kampala n'Emiliano Luko Sigire ategeeza nti abasirikale baabwe bano abapoliisi y'oku mazzi mu kiseera kino oluvannyuma lw'okutaasibwa bali mu mbeera nnungi. Poliisi era egamba nti omuyiggo gwa kutandikira we gwakomye olunaku olw'eggulo okusobola okulaba nga bannyulula emirambo emirala. Abantu abakakwatibwa ku by'obutemu obwakolebwa jjuuzi e Mubende ku byenkaayana ez'ettaka omwafiirwa abafumbo ababiri abagambye okubeera bannannyini ttaka. Poliisi egamba nti gutuuse mu bantu 6 oluvannyuma lw'okukwata omuvunaanwa omukulu mu musango guno nga ye Benjamin Tumusiime. Ettemu lino lyali ku kyalo Kirwanyi e Mubende nga ekibinja ky'abantu 30 ekyakulembera Tumusiime ng'era muliraanwa kyalumba ne kitta Mmire Nava Namutebi awamu nebba Abudala Kayezi ng'abaana baabwe ababiri basimatukira watono. Wecho Kawala omugezi wa poliisi etwala ekitundu kino atubuulidde ku kukwatibwa okwa Tumusiime. Ettemu lino lyaliwo nga 31 gwokunyweza kulaga nti omukyala omugenzi kati Namutebi Mmire Nava awamu n'omwami we naye nga mugenzi awamu ne batabani baabwe balumbibwa abantu 3 ng'abantu bano baali bakulembeddwamu omwami Tumusiime Benjamin. Ono tumukwatidde mu Watuba Town mu Wakiso wetwogerera tulinawo abantu 6. Nga tuvudde okusaba minisita Bina Nabbanja ayongedde okutambula mu bitundu ebyenjawulo nga atalaaga mu kaweefube gwaliko okusomesa abantu ku by'obulimi ebivaamu amagoba. Ono atandikidde ku kitebe ekya disitulikiti y'Ekyankwanzi era nga atambudde n'ekibinja ky'abakugu okuva mu ofiisi ye saako minisita y'ebyobulimi n'ekigendererwa eky'okubangula abantu nga babasomesa n'okubawa obukodyo obunaasitula ebyobulimi. Enteekateeka eno yakutambuzibwa okumala ebbanga lya ssabbiiti 2 okuva kati era ng'egenda kubamu emyoleso egy'ebyobulimi okugabana amagezi ag'ekikugu era nga bino byonna bigendereddwamu okutambuza enteekateeka za Pulezidenti Museveni okusitula ebyobulimi. Bannamagye abawamba obuyinza mu ggwanga lya Niger balangiridde bwe baggadde obwengula bw'eggwanga eryo era nga tewali nnyonyi n'emu ekkirizibwa okubusaalimbiramu. Eno kiddiridde ensalessale ow'ennaku 7 yali ateekeddwawo mu kawo gwa ECOWAS eri bannamagye bano okuzzaayo obuyinza oluvannyuma lw'okuvuunika gavumenti eya Pulezidenti Muhammad Bazoum nga nsalessale aweddeko lwaleero. Omukago gwa ECOWAS gwalabudde nti nsalessale ono singa gwako nga tebannazzaayo obuyinza gwakukozesa ennyonyi ennwanyi gukole obulumbaganyi okumaamula bannamagye bano mu buyinza. Bwe gabadde ag'enkya ya leero nze Tomu Mulondo. Ago ge gabadde amawulire ku 96.3 BTFM gakutuusiddwako DFCU Bank.